Emily gwe ne Kyagulanyi ani asinga munne emyaka? Amazima gali nti Kyagulanyi ansinga emyaka. Ansinga emyaka. Emily. Abantu bagambye mbwaga amagulu tegakutuusa ku Valentine. Gala amagulu gange. Gwe jangu otambuze kamera eno olaga amagulu ga Emily. Gala amagulu gange gantuusiza ddala ku Valentine. Gana amagulu matogana. Bw'ogalaba gayiika. Magumu bulungi bakugali agazarige mumuvuma mugakulukuta mulimu amasavu. Agange pure muscle you can see. Very fit. Muko Valentine tegatuuka. I'm ready to go. Ate mu nkondo okitegeera. Mutuleke amagulu gaffe gatuuka. Mwe mwina busungu lwakadingo. Emily Smith, lwaki weeyingiza mu nsonga ezitali zimu? Kati social media kati ziriwa. Soko mbulireko ensonga ezitali ku social media zeneyingizamu. Omanyi social media? Ati tubeera ku social media zetwogerako. Labayo. Internet space or cyber space. When you bring your business out there, it is national cake for everybody to talk about. Esaawa ziringa nga boolaba kuyiyawo. Olunaku olwaleero nkwaniriza ku Celebrity Track Extra UG. Ogamba atya omulungi atulaba kasana wano Uganda akavuddeyo n'akakuba ne katonya naye ebintu byonna bitambulira mpola. Essanyu nina lingi nnyo. Eno interview egenda kulabibwa ensi yonna. Nze siri musanyufu. Lwaki toli musanyufu? Musajja lwaki omulumira? Lindako tumale otandika Emily. Kakati kwanizo omulungi atulaba kutegeeza banaffe aba Dento Kampala bakutegeeza nti omwami n'omukyala ali eyo nga amannyo go galinamu obuzibu bwonna osobola okugendayo ne bakutereeza amannyo go. Dento bano genda ku Facebook teeka mu Dento Kampala ojja kubalaba bulungi. Ku TikTok omusajja oyo mukulu asomesa wala ka video ke yasembye okukola nga agamba gwagala okwerusa amannyo nkusekeredde ne mugamba yadde ayogera ku ki naye nga okwerusa amannyo si kulungi okujja kati ngafa balina mu kasente kaffe tetukwinaako obuzibu kushona ko lwaleero ku kamera 7:5 ezitutunuddemu n'abakozi 83 tuli wano tutudde ate eno show yanjawula bwotwogera ku bantu bali mu diaspora tobeera ate Rwanda n'ogamba toli mu diaspora kinjagala mukikozese bulungi Rwanda gamba nafulumyeko wabweru wa Uganda ningenda kwawo naye kati kushona ku lwaleero ninako the princess, the gorgeous, beautiful CEO, Queen, cash machine, I'm not a boss lady. I'm a queen. Woo, the queen. Banange. Simali eno shoje gwera naye mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo. Nze ndi munyiivu. Kushoni nako are beautiful Emily Smith. Abamanyire lya Emily Smith UK. Sibayina kumanya naye ne show tugikoledde mu Gwanga Uganda isegeeza nti mutaka ku ttaka lyaffe erijudde amata n'omubisi gw'enjuki the Uganda the Pearl of Africa gwe tuli naye olunaku olwaleero Queen Emily Smith the beautiful the gorgeous wagulawo ku mutwe nasemba okubuuza ku human ne bangamba eri milioni 5 gyataddeko wagulwawo kwegamba nti akasente ko mwekali size kusiri mu luseke nenga ge mazima ago ge mazima temuli mu Emily temuli lusekere wamu Emily boza kuba tulaba ku Celebrity Track abana bakuyisa mudda oluseke oluseke ndulabira mairo Jose oyo walo Jose ne Bukenya media mama anedda kabata ina lwachuma ne kasu kabata ne kasuku soko boze kubatula Emily neba naye ngamba lamusiza nnyo thank you so much okunchaza ku channel eno Celebrity Track tracking aba celebrity bokka batoli ko kati zinange mfuse celebrity ate goli na star tugenda tugatako Star Track anedda nzenzize tuogere lwaki olemera ku musajja waffe that is why I came nedda baba Emily abanji mumamanyinyeddwa ku Facebook ne ku mikutu emitimbagano ng'agezaako okulwanyira eddembe ly'abantu naddala abakyala basinga erinnya bwe lize likuliraawo bw'oyogera ku Emily Smith obaako gw'ogamba nti yona yayamba gundi kati onaku lwaleero ndi naye ku katebe Emily obulamu buli butya
Bulungi, Uganda is beautiful. I wasn't expecting the weather to be inkuba etonye obukondo mubula bwasajjuse dda soto, but all in all it's nice to be connecting with nature. Era ndi musanyufu. So far wakatuukira muno kiki kyolabyeko kikyuseemu ku kabanga k'otabaddeemu? Kyekikyuseeko really people are minding their business. Entebbe airport is beautiful actually. Walabye bakyusizza? Nayitidde France naye kano aka France omanyi akayingira awo ng'oyingira mu nnyonyi n'okufuluma. France kabadde kanyegenya, ake Uganda kabadde kagumu. Kitegeeza nti tuli bulungi. Olaba oyita France nga kanyegenya Uganda. Abadde kanyegenyaamu kati we nayise wano nga wagumu ne nga abakola omulimu. Emily, omuntu atulaba ku Celebrity for the first time yandyebuuza who is Emily? Yani bw'obanga wakumunyonyola Emily yani ng'ogyeko bino bye tukulaba ku social media oyamba abantu olwanirira eddembe ly'abantu abakyala naddala. Who is Emily Smith? Emily Smith is a down to earth ye muntu wa wansi, human rights activist, ekyo mukimanyi bankikola n'ekirala I'm a business woman nakyo n'ekyokubiri I'm a mother and a wife. Kati awo wenkoma Today Emily Smith wangalidde nnyo e Bungereza wano e Uganda ovaawo otya n'ogamba kangende e Bungereza? Aze munaize sina story mpanvu sizirina ezo ez'ekinaku ze munoonya sizirina eyo sigirina nina nze ebyange byali byakaweweevu byange byali byakaweweevu nagenda okusoma. Of course I was in my early teens era nagendera kusoma. Bwe namala okusoma I bonded with people there. Nensalawo nsigale because you know when you're in your early 20s obeera a bit rebellious ate nga amateeka mangi eka nengamba ankiringa then before you know it nkyaliyo naye nga ne wano wendi, so I'm a dual citizen. Oyogedde nti wagenda ng'oli teenager. Ogenda otya? Wagenda okusoma ani akutwala? Nasomera mu Kisulo, nali ndi mu Kisulo ky'abasista. Ng'emiggo mingi ate nga ndi mulalu kwegamba nga sirinyigirwa mu ttooke ate batukuba asinga nange nga ndi bit rebellious nga mbateekako embeera. Kati muzeeyi n'agamba mwana kagenda asomera ebweru. Muzeeyi asalawo naga ogende osomera ebweru? Muzeeyi yali abaddeko ebweru oba? Muzeeyi wange omukyala yes, omwami no. They are late now. Naye nga sigirina story gy'onoonye yakinaku. Simanyi basajja bakuwubye abamu bambi. It is so sad bambi. Bantu bayita mu bizibu okufuna empapula zaabwe ezo. Empapula giraba edduka. Kati ogenda UK otandika okusoma? Ntandika okusoma. Olwosoma ki? Manyi wava eno Uganda bibanga ebyaffe bya wano. Nedda byali byawufu nnyo. Jjukira nvudde mu basista. Va mu basista ate of course nga bwe nkugamba my family was very conservative. Nga wona ogamba a bit strict. Bakatuliki nga tewali byakubeera nti you're just idling around. Kati ntuuka eri of course nfuna culture shock. I was homesick several times. Nkugambye namalanga 2 years. I want to get back home. Which kambeera njagala kudda waka. But nga womanyi nti abasista in that specific school saagala gyogerako bubi naye balina systematic gundi mugende munaabe mugende mulye even if you're not ready to eat mugende mukole ki kwegamba tebalina any bonds with us oba biki ebiwe bityo kati nga namanyira okubeera in a robotics robotic lifestyle. Somebody has to tell me what to do. Then of course I'm going to rebel.
I'm going to rebel. Kati okukasuka ebulaya, in fact, it is either the biggest opportunity or the biggest punishment I've ever been given. Mu bulamu bwange. Ekibonerezo ky'olya nti bazadde baali bampadde ku kibonerezo. Yes. Waffe munaku ekibonerezo bakusindika oba wa? Nze kunze kyali kibonerezo because bw'otunuuliramu history, the reason why I was rebelling is because nali saagala kubeera away from my parents. Nga saagalayo because I want to. So nali njagala kusoma nga nva waka naye nga omanyi they are working parents nga they have to do what they have to do for what? For their kids to be well. Ate ebiseera ebyo omwana okubeera mu bisulo naddala ebyo it was a good thing okitegeera. But for me it was a punishment. Sigenda kugamba nti no, it was a blessing kubanga nga nkugambye I spent 2 years nga nkaba nga njagala kudda waka. Kati I got to find out nti no, buli omu alina olunaku olujjani ye kuno ku nsi n'ebintu by'ayitamu and how their life is supposed to be shaped. Kati as a grown experienced person, nenkiraba nti it was always been my journey okubeera nti no, I was prepared at a very early stage nti sigenda kubeera around my parents as we now sumukamu ate ne bankasuka all over, you know. Kati nembeera nga mpisamu eyo culture shock, ebintu byali biri different, weather yali different, oluzungu, the syllabus was different, buli kimu kyali different in fact. Kubanga we natuuka mu grade yange gye nalimu, bye nali nasoma nga ndowooza nti I was all that, eri byali nothing. It was just normal things. Kiringa okugamba mbu this leaf has 3 small, has all these parts biki ebyo. They don't care about those kind of things. Kubanga bakusomesa ebintu ebigenda okugattako mu future yo. Lindako. Eri temusoma GP and Labong. Kugambye ebyo bibeera bya specific route abo GP and Labong. Temusoma ku history kale Kugambye basoma history naye basoma owaabwe. Wabula wane Uganda bali basomesa European history. Ate nga ali fabricated by a lot of lies and propaganda. Because bw'oŋŋambamu nti Nalubaale teyaliiwo, Lake Victoria mbu somebody else yagivumbula nga teyaliwo. There were human beings in these countries. Okitegeera. Kati nendabira ddala nga silabasi yaffe baali batusiba akawaani ate ng'ekyaliwo unfortunately kyobola nga mwe ba-journalist ezamwe bazisazaamu ezaffe bakusomesa luzungu nga baagala oba you communicate the Britons naye ate tebakusomesa how their words come along ng'ennimi zaabwe ezisituka. Really oluzungu lwali unnecessary era olaba nti oluzungu nalwe lwali baluleeta kunyunyunta nsi zaffe eza Africa. Eri mu Bungereza balina kusomesa olulimi engeri gye lusitukamu n'okwogera bino bye tweyogeza wano nti America tebikolayo. Bakusomesa sounds era oba oyagala okuyiga oluzungu lw'aba Britons you have to listen to the small kids oba channels bwabwe Peppa Pig because they speak a bit slower. Ate because they are learning now ojja kuba oyiga kubanga certain waliwo letters ezimu nga you don't hear them naye nga bweziri bw'owandiika okitegeera. But yeah, so I experienced a culture shock, the weather, nga ntya independence. Kati all of a sudden I'm thrown into this community. Age gye nagenderako early teenager naye nga in UK you were allowed to even have a boyfriend, you were allowed to even at that age, yes, you were allowed to have a job, you were allowed to even be independent, get your own flat or house. Notandika obulamu bwa that age. Kati nze it was too irritating nga ndaba tali musanyufu in the beginning, sigenda kulimba naye I think I've not sigena kugamba nti your healing yavaawo. I've always
having two homes. When I come home, mpulira nti missing eri. Ate bwe nzija wano, I mean, it's always vice versa. Okuba we nabuuka. It's not the same. Byanjawulo. Olwo omaze okusoma mu UK. Osoma biki otandikira wamanyi kati nawe obulamu bulala. Nawe nakugamba nti syllabus zaffe zaali different. But I had to get special lessons as well to bring me up to speed kubanga ebintu byabe bya myaka. Tebalina nti no bakuzza mu kibiina. No, they don't have ebintu nti ate tumuziza mu kibiina. Ate biki olaba n'omuntu ng'alina obulemu ku bwongo. They have their special schools. Kati nze they gave me like 6 months to try and bring me back to speed. Kubanga nali mbimanyi nga what they were teaching because it has to do with a lot of okubera nti no you can read, you can write, which I could do. Just kukyusa kati ng'ebyo ebintu bya history then okumbulira ebituufu ebyabwe nga bo entalo zaabwe na biki how they got to be the country. Abalwanyi baagala nnyo abasirikale era babawa ekitiibwa. Baagala nnyo abasirikale. Ebintu bwe bityo. So then they will teach you syllabus zaabwe zirimu ebintu ebyokumininga gold nga ngamba wa there's no gold here. Naye nga mwebiri. Kati singa babisomesa wano e Uganda ate nga tulina gold. Anti mwe they deprived you of that knowledge kubanga baagala kubabba. That is how it is. They deprived you of this space. Kubanga Africa would be very developed actually singa tebaba bajjako opportunities. Baba bajjako time. They pushed you backwards. Ne baba bajjako time. Ne baba bajjako ne knowledge. Ne babateerawo syllabus yaabwe ekyaliwo by the way. Every leader has to sign on to those policies ze bakola. Tebakulimba nti oli agenda kujja akyuse just like that. Era be batufuga. So ayinza kugamba olaba bakyatufuga. Nakati batufuga on proxy. Tunulira amateeka ga COVID. Ng'ate eri baali bafa nnyo n'okusinga wano. But you went through a very harsh lockdown more than even there. Okitegeera. Because mateeka gava eri. Okitegeera. Engezi eri mu Commonwealth. Erina okubeera nga abidinga n'ago amateeka. Okubeera nga ekolagana n'abasajja abo bakyeruppe. Of course nga bwe banyonyonta Africa. Okay, Emily. UK okwasaganya biki Bungereza awo. Omanyi omugambo ogubeera eno e Uganda mbatalina mirimu. Guki guliwa gungande. Abatalina mirimu era basala bigambo. Okitegeera nze nina kati oba nkijjeewo ekyo. Nze nina wambala bayo. Nina life yange ya social media. I'm a human rights activist. I'm a businesswoman. That is my life off social media. I'm a mother nga we mbagambye and I'm a wife. Okay. Okitegeera. Presently ndi mu third year. Ndi mu kumaliza course yange. Era mu by'obusawo. Oli musawo UK? Ndi musawo wa mutwe. I'm a psychologist. Ekiki? Lwaki olowooza nti I can sense ng'omuntu ali mu kunyigirizibwa even though buli omu agoberera crowd and what feels good to do and the fear they have about them being castigated olwokuba tebawolereza muntu oyo. Kati nga bwe twayimira ne alien skin lwaki omulemerako? That is another issue. Okitegeera? I can sense. Okusensinga. I sense. Neno ndooza kati wasensinga wamanya nti nze sina buzibu just. Sina buzibu na muntu. Naye nga sina buzibu na muntu. Toyina buzibu. Ati kyewala kati bakundopera by the way. Bagamba batya? Bagamba nti obayikiriza. Nedda. Abaana bafango ni bagamba obayikiriza nnyo. Otwala ne page zaabwe. Okitegeera ekintu ekyo. Muli batiitiizi nnyo banaye abantu. Abantu b'obukofiira muli batiitiizi nnyo nammwe. Ate obukofiira bwe bula. Emiri ate tutandike eyo. Nedda oli bwa bukofiira. Kati alien skin ab'obukofiira be bayiga alien skin. Tobola nga bambi omusajja atubaagala aleme kulya kawo kukola ssente. Ate neno tebamwagalayo.
Emily ontutte ku kintu ekyo mbali sinatuuka naye naye kankubuuza ekibuuzo kimu Emily. Lwaki abantu abakala abasinga bayinza okugamba nti it's a wave omulenzi azze ayinza okuba agenda kuvaawo gwe n'ovaayo n'ogamba mu mbeera yonna ngenda kulwanira omulenzi oyo alien skin buli anaavaayo nja mukuba ennyondo. Lwaki? Because when I nzija ku media kuno, even though a lot of people pretended nti siriiwo naye when I nzija, a lot of people bw'oba ojja baba bakulaba nti ojja. Kati olina w'otuuka nga they cannot deny nti ozze. Kati nali ku channel emu eyajjajja wa internet Lucifer. Penge. Penge. Nali ku channel yerumu kati twali to discussing ku federation and my opinion that I gave earlier. Kati bwe nawa opinion yange nti bannange ekituufu kiri nti principle abayimbi abaleke balye kuba naye afuna ate nga n'omusajja teyamuggyako okitegeera. Kati abaleke, everybody is surviving in this harsh, you know. Abaana ne banyiiga ne bayomba, of course. Kati kwe byava kati I saw nti it is the same thing alien skin kye yayitamu okitegeera. Kati nze they create that kind of rift ku muntu ne bamukyaya ebintu kati nga bye bankola. I didn't want that to happen to alien skin. Bakola ki Emily? Bankyaya ate ne bajogera omanyi bajjako akawubi ku face. Nendaba nti musajja ava ku ssimu sagala kukola ng'oli ku ssimu. Nendaba nti omuntu alumirirwa omuntu wa wansi ate tosobola kulwana kumukkakkanya. Because if you love Ugandans, lwaki oba oyagala ofuga abaavu? Lwaki omuntu alina kubeera wansi wo okubeera nti no they can eat something? Who are you? Oli Katonda? Toli Katonda. Okitegeera. I've said that several times. Bano abantu bakola demigod kaabwe tebalina makulu okitegeera. Omwana baali baagala afukamire. Naye nga ne Katonda yatutonda tatufukamiza to be rich oba to have money, to have families, to have kids. Tatufukamiza okitegeera unless those aba batamanyi na kusaba. Naye kati lwaki oli yafukamira ng'ono ate si Katonda? We are all fena tuli mu kkomera. Kati I stood with him. Kubanga if I didn't stand with him, I tell he would have been a worse monster than Chibamukaaba kati. Ate yandibadde muzibu nnyo. Lwaki baba bamuzaayo mu kyalo? Bazaayo bakuba birungo ye ne bamukuba. Mbaata kyekimu. Birungo ono spicy waffe. Birungo mbaata naye ne bamukola kyekimu. Mbaata yani? Mbaata yono Eddie Kenzo takyali kana kambata. Anedda. Si kana kambata. Mbaata kubanga spicy bamukuba. Yes, because yali agala kuyimbira MK. Ne bamukuba. Mbaata naye kyekimu. But anyway yalina controversy ne n'aba abantu abo. Okitegeera. Kati agamanya gonna kwagabawa. Ze wano mu Uganda nze nga beerinnya ne bikwatayo. Ani omulala? Bangi Nawolovu. Nawolovu yani. Kisodde ne Mulipizi. Mulipizi yani. Bruno K. Tugenda tuuka wa Bruno K. Kati Nawolovu Nawolovu naye bagwa Nawolovu. Yemaani kizibu mu kuba Gwanga yeefuulafuula bw'atyo n'akyusa kkala. Era naye bamuteekako embeera ne bamumma ne kaadi. Lwakuba maama. Munaamu we yafuuka. Yali nedda. Nawolovu kati. Nawolovu. Nabo tubalabyeko. Abo bonna simanyi bagundi. Kati Nawolovu agenda kukola kinaawo. Nga ne famire ye yenna yamulema eri Bulaaya. Tasobola fuga. Abagamba nti muli ku maanyi ga luyi lwakubwa omuyimbi wammwe n'asituka oluyolo lwamufuula ow'akabi. Ebyogerwa mbu abakuba nga teyakubwa luyi
ngale tulinaawo era ategedde nti ogenda kuweteraawo naye tugendewo nga wooweteddewo kubanga woga nti tuli ku maanyi ga luyi muli ku maanyi ga luyi abafuupu kati mwe abafuupu oba weerindi kuuza mu Sudan siri wafuupu ate ovuddemu kati wano ensonga zenzibu kati mugamba nti no alien skin ali ku maanyi ga luyi kati amaanyi ga luyi let me tell you one thing alien skin yayina already ennyimba ze zitambula naye emitima emibi temubakkiriza kuyitawo obutaagaliza bano abasajja baagala batwekakeko si mu bibi. Palaso is a very wonderful singer ate mwagala by the way naye bo baabo bwe batyo baagala bo babeere balemerewo ye okitegera na wolof oyo kadingo ne bebekulu baagala bo babeere nga be bategerera bana abaki ani boyita kadingo kadingo principal wammwe talina makulu ate saagala okaaya ne bannange kubanga oluyimba ye yalukuba nze simuvumye ate yalwekubira oluyimba lwe gye luli I'm actually promoting the song kadingo mbadde njagala osooka okijja ekigambo kadingo linnya lye basimuvumye ate sigenda kisazaamu kale tugende ku balala lwaki tugenda ku balala wootiddewo muli batiiti oli mukulembeze w'abantu mukulembeze ki bakugabayo gundi bamugambye namwandu yavuddeyo wakawuma baana be babiri ba dropping out nga ate yataasa oyo oli ne bamukuba amasasi kyokka yagayo obutabo 3 kamera ziri 8 oba 10 butabo 3 oli mukugaba butabo 3 si mukulembeze akola ssente omukulembeze abeera kyakulabirako kiri mbulira example gyatulaga bwe abaana bali mukudda ku masomero Bobi Wine ng'omukulembeze w'abantu abaana bali mukudda mu masomero abatalina mwasirizi gwolabye obutabo 3 naye ebintu byabadde bingi nnyo bwe yagabye ku ssente zaafuna mu ezo zonna za iPhone mwagala akole ki Emily akole ki bye mubuuza labayo buli ssente gy'anaafuna agiteeke mu mmwe ayina okugiteekamu kubanga emisaayi gy'abaana baafiira waliwo ekyo kifranka bikibi abo twabalaba ku live nga baafa aba ayina okuteekamu namwandu w'akawuma teyayina kuvaayo baana be kubeera nga bali dropped out ng'oyo ababa abatwala London yataddewo akafaananyi ka Suubi ng'ahaginga Suubi alina kitaawe playing agundi zino games kati Suubi okusitula ku mwana w'omuntu muzibu because kadi ng'amukozesa to gain sympathy naye awo tulabawo nawo ebibaluma nga bitono nnyo Suubi just okusitula omwana w'omuntu naku ekifaananyi nakyo kibaluma agenda asasula school fees ave mu palapase bino ebya kamera ataddewo kamera 7 obutabo buli 3 obuntu yalese emmotoka z'ebitabo motoka ki bakugambyeko nti baagala school fees ebitabo ne baana bibawa nga tebalina school fees because they lost their parents in that saga omanyi otya nti yasasudde school fees kadi ngo tavaayo kweralaasa olaba avimbira ku zitalizize wano ngeza birungo yaziwanika mbu najjeyo abaana ebuwalabu kyokka nga birungo yabikola okitegeera omukozi wa ssente just know Bobi Wine yalwanirira abaana baali basiranide mu biyumba mu Buwarabu ssente mmeka because I was on the underground team eyali ejjeyo abaana okitegeera nali kuko ku underground team eyali ejjeyo abaana era I know each and every person who contributed era bwe mba nzijukira bulungi bawandaba twagenda ne Kyagulanyi e Dubai bwe twali tulinayo concert kati bambusasula ssente anti puliriza essente ng'eziva mu concert ezalina okuva mu concert kukomyawo baana Uganda naliko concert bagikansolinga nga tuli mu Dubai ndozo bojjukira bulungi mufere alimba why did yagenda nga atulimbye no mwagenze ku byabufuzi propaganda mu kuva Uganda yalemese kivulu kubaawo kenyini yakola propaganda if he said nti nagenze ku kivulu ng'omuyimbi awo naye ebyo mwabiteeka eri bbali to reach there nga ina plans ndala of course ne bagoba plan zaali ki era kweremeza ku leader kusibirayo true leader of opposition first of all tokaayana ku kineso kwene siri mukaayana yasaye kenyini yasibiddeyo true leader of opposition bakolagana ne Museveni same in the same bed okitegeera ogenda otya Bulaaya mbu ogamba mbu nno olabisa Museveni ne bajja ku butaka bwo wallahi ne batikira Museveni G77 chairman ne NUP ate anedda
Emirimo kira ko busungu boyina kuchagulanyi bwo bwamunda simbwanga muntu. No right now kati omanyi akantu kano kumaso kastakavaako omanyi Ve kunyina emizimu gya social media egizunga akabubi ako kasaka kuvaako nenzijukira ng'omwana oyo bwe yafa oyo Frank oyo Frank yafiira mu bulumi mumaanyi nenzijukira a lot of people abakubiddwa kyokka nga yakimanya akwata documentary okulinnyira ku musaayi gw'abantu. Kyogamba abaana bo yabatta. Let me tell you something. Bw'obeera ng'ogamba nti nno osobola ogenda musize Bulaaya n'okola oyo Gasiya ne batakutta olaba batemula oli George Floyd ne bamulinnya ku nsingo ne bamutemula ng'enseera. Politicians mubalabe mudduke okitege takyali oli gwe mwalaba nga azze ne vibe actually at one point kale nali ndowooza nti oba anajjako omusajja naye we nabikkuka amaaso ne mmanya nti naye kirezi. Kigeza nti wali omu ku baafu balina essuubi. Nga tu fundraising ne kwezo live za Segirinya is even another story that shows me nti akasajja ako nako kalina omutima omubi kubanga eddwaliro lya Segirinya yali yakafubera gundi parliamentary MP just 2 months nga ataddewo kawempe asakidde abantu sente ebintu bye tulabako. He was helping abantu b'ebizimba nga we see what he was doing ne bamusiba because ali mu byabufuzi. Omusajja oyo n'ata fundraising akubeera nti n'eddwaliro eryo liremerawo kyobola nga gravity omuntu gyamuwetera bazimbe eddwaliro bazimbe kiruddu. He has the money. Lwaki mwina ekirowoozo nti Kyagulanyi na sente ezigenda okuyamba buli Uganda? Abo leader of opposition be balina sente kubanga ebiri ebitongole byonna ebijja okunyunyuta zino ensi za Africa ebiyisiramu ne babawa sente gavumenti kenyini emusasula bambala Gomez ne bagenda ne mugundi ate si propaganda kubanga bw'olabamu. Ani agenda mu State House ng'ali mu Gomez? Oyo ne mukazi we Kadingo ne mukazi we bagenda naawe tosobola kubeera mu nsi ng'olinnye ennyonyi ne bakuteeka ne private jet ne bakuzza emagere kyokka nga banno babatemula. No, they are in bed together. Kati obuuka otya okuva mu NUP? Akyambuusa era ebyo kulowooza nti no bagenda kunnyigiriza endowooza yange kati eziri love gago ze nayina n'okulowooza nti something can change. Netegeera nti ate bano bali waasi kati olaba tebalina mmundu naye nga ate baagala tubeere wansi waabwe. Kati okugenda okunoonyereza okulungi nga the information has been out there. Oyo jjajja Ichuli yabyogeranga ti Kadingo mufere nga temukkiriza kati video ze zonna zitambula. Erinnya ekigambo Kadingo yali nedda luyimba lwa promoting the song. Negative. But you are talking about Kyagulanyi. Who is he? Bannange naye namwe mutulekeemu. Was president. Mulinga baga nti yalise ewaffe. People's who? President. Ezo styles ennyini zaakozesa ez'abeesige. Nobody's ze si wange bannaye muleke mutukaka ate akulukuse yeekwata ku bisubi laba obuntu bwagaba. Ogabira otya abaana emmere y'olumbe emmere amawolu n'ozukusa abaana ekiro. Why can't you do a foundation n'obeera ng'olina bamulekwa nga nze bweniina by the way because ye Kyagulanyi ansinga ssente according to the research I've seen kubanga from 2021 alone up to 2022 bw'olaba budget gye yakozesa essente ze yakozesa 2.2 billion okubeera nga atambuza family back and front. Kati omuntu alina ezo sente okuziwestinga asobola bulungi nnyo okukola foundation n'azimbawo ekizimbe kye mu kifo ky'okuteekawo ziri simanyi batya simanyi bw'azimbye ekitebe kyekifuga ekyo ekitebe yandikiraddemu nga bafumbiramu abo bamulekwa abaafa nga basakiramu ssente one post gye yandikoze kwono namwandu wa Kawuma. We would have all contributed to the woman. Abaana be tebandifuuse ba school dropouts. Bannange ali agaye tebasoma. Omukyala teyavuddeyo n'agamba 2 of her kids have dropped out kubanga obugabirizi bwe baamusuubiza nga bannabyabufuzi baamukubirayo kyokka nga bbaawe yafiira mu bintu byabwe. He's climbed on their backs nga bo omusaayi gwabwe guli mu ttaka. Ate temumbuuza ebintu bya gundi temumbuuza ebintu byaki by'omukulembeze w'eggwanga Lukofiira Museveni.
kyenjagala ogyewo okwotinga president w'abantu n'ogamba nti Kadingo bantu ki obeerawa Emily osinga kubeerawa in Uganda oba UK yona mbeerayo ebbanga erisinga okusinga libeerawa ebbanga erisinga mbeera UK obeera UK muna Uganda obulumi bwayitamu ne byayitamu wano Uganda ebimanya ddi divorce nkugamba nti nno I'm a human rights activist ate nina foundation ey'abamulekwa I know the kind of pains Ugandans go through va kubina ebyammwe ebyokuweraga simanyi mwe ku bufaananyi nga musimba ebitooke simanyi biki ebyo va ku ebyo zingudo mbi waliwo olutali lulwe waffe UK olwoza simbi nazo oluusi tebalina bitooke bya kusimba munenye ba NUP bamwe balina okugoberera ssente nga ssente zifulumye mu budget bagoberera abona bannambozi ebinnya biri emukono byatukuba ku enkizi zonna zonna zikutuka ani omutuufu baba Baana abakuwagira naabo just nabo beenoonyesa bya nze Emily ati kyebalaba kyendaba nkugambye ntambula I'm looking at everything going on here ebintu byemuwuddisa abantu divorce mwetereze kubanga akasajja anyway nako kakulukuse Emily gwe ne Kyagulanyi ani asinga munne emyaka amazima gali nti Kyagulanyi ansinga emyaka ansinga emyaka Emily abantu bagambye mbwaga amagulu tegakutuusa ku Valentine gana amagulu gange gwe jangu otambuze kamera eno olaga amagulu ga Emily gana amagulu gange gantuusiza ddala ku Valentine gana amagulu matogana bw'ogalaba gayiika magumu bulungi bakugali agazarige mumuvuma bugakulukuta mulimu amasavu agange pure muscle you can see very fit mu Valentine tegatuuka I'm ready to go ate mu nkondo kitegeera mutuleke amagulu gaffe gatuuka mwe mwina busungu lwa Kadingo Kadingo abavumya engere Emily bali bakuvumyeko ekintu ku social media yoko ne kikuluma nnyo kati kiki kibammeja nyo okubeera mwagala obuto yoba obuto bufuga oli muto siri muto bakuvuma obukadde siri muto naye era sikulukuse era nga Bobi Wine mukebere enviri ezo lwaki asala ulwesibye kutugamba ku bakazi banno njagala wegeraageranye ku bakazi banno Kyagulanyi soko mujje mu bintu bye by'obukadde kale Kadingo kale Bobi Wine kale tuogere ku Bobi Wine kale kasoko mujjemu kale ku bakyala kuba kyemanyi wano Uganda kyemanyi abakyala bebasinga okussa abakyala bannaabwe wansi baali bakulumbyeko bagamba ako kanno kana mukadde kebangire eyo abakufuma buli kimamu mama waliwo kibatakuvumbya kibatanvumye naye it's not kagamba seetaaga public validation ate my psyche is very intact I protect my mental health kyobulanga biba tebinkwatako kwegamba tebikuluma because I know it's not si kyekyo I don't know confidence yange eri it's very kiba kizibu nno kiba kizibu ate kyasinga obbassa wansi bawaayiriza nothing is true bye bawaayiriza bakuwaayiriza waliwo bali naye kambaleke ozolabikira mu ssagazi nyingi z'okuvayo n'olwanira abantu wabaira manyi buli ssaga ebeera ne parties bbiri nti waliwo ono n'ono waliko mu ssaga ya Brunoke omuyimbi w'eggwanga nga aleebukana n'ogw'okufunyisanga embuto bakyala ab'enjawulo n'atabawa buyambi so omusi babiri n'ovaayo lwaki obeera ku sayidi eri ey'omukyalo oli omukulu ono ye tomuwuliriza saabayimbi w'eggwanga omulipizi first of all anti living fake lives bana kizibu kati kine olwokuba mulipizi yali mu banka ngambe omanyi mu creating abano baserebu ab'ekisiru ng'oyo mulipizi kati mulipizi yani ye gwe nyini gwoyogerako Brunoke ate kati mulipizi kitegeeza omuntu abuukabuuka from one person to one person nga abayingi nabunyanga aziriebula ng'ate yeegaana abaana kati kye kitegeeza in my book kati mulipizi yali ayagala kozesa social media era n'omugenzi jjajja Ichuli
twaliko mweyo battle in the beginning amugamba amuwabya. This is when we thought he only had one child. Weyegaanye kitegeera naye gwe olowooza nti nsobola okuyimirira ne muli mpisi as a psychologist and a human rights activist ng'akaana kiri kiyana kiseethi kiri wali kiraaja nakyagala kuyana nedda self explanatory naawe ate takyalina makulu because bwetutunuulira Kigundu ne tutunuulira ono omukyala w'emukono ayayimba kayimba bakaleta weemwe gwe tumanyi ate kali ye tetumanyi bye yayimba bunoke tumanyi nyimba ze wallahi sijja kulimba wabula nalaba yaddamu olwallako eddube ate lwali lutansa otambula engeri mbaata gye yali alukubye naye ate olw'ebisaanyi ne kabuyisa emboga ate saagala kwewayiriza ate lwakuba kati waŋŋaanya okwogera ku kabingo naye mutegeredde musaga wano nga kawuma afudde ennyimba ze wennoonyerezaako nendaba byayimba wallahi ebyokuyimba tebiriimu tomanyi muziki wa Bobi Wine akugyako kadingo oluyimba lwe bayita kadingo lugenda lutya nedda tomanyi muziki wa Bobi Wine wano manyi muziki wani Uganda Alien Skin of course waliwo atamanyi nyimba za Alien Skin Bebe Cool bangi gye bali lwakuba munaye bangi naye nga basingamu Cindy Rema. There are many out there. Lwaki weeyingiza mu nsonga ezitali zimu kati social media kati ziriwa sooka ombuulireko ensonga ezitali ku social media zenneeyingizamu omanyi social media ati tubeera ku social media zetwogerako labayo internet space oba cyber space when you bring your business out there it is national cake for everybody to talk about kati nsobola okukubuuza nti lwaki olemezaamu ono yakukola ki that is good naye ate sobola kumbuuza waayi neeyingiza mu nsonga nedda ensonga mukimanyi bulungi nnyo ensinga bweri byonoonese byokka byebikola ki byetulaba kalira ne tubyogerako lwakuba munyiiga mangu. Do you support NRM? There is nobody ni mu Uganda no out of veil okay ndi wafu President Museveni ali his last season. That is, everybody has to know that the change is here. Change is here, and President Museveni is in his last season. Chagulanya je. Toteeka munnyo mata naawe bagoba mmesa ate oleeta gundi kati ate okugambye President Museveni ye kennyini ali last season ate oleeta gundi kadingo Chagulanya. By the way, actually, nandibadde ndabira ku President Museveni awa nnyo kadingo ekitiibwa amuyita Mr. Ani ayita munne Mr. Honorable. Ani ayita munne President Honorable. Museveni ayita kadingo Honorable amuwa ekitiibwa. By the way, nandibadde mulabirako. Ne sireeta buli busungu emizimu gy'oku internet gye zanteekako. Bali bakufuteko mu depression. Sijja kulimba. Nti nno nga bw'oba ng'ozze olutalo olwo lwasooka awo nga baresistinga nti no omuntu waabwe tayogerwako omanyi ng'omuntu eyali alowooza nti abantu aboogezi bonna boogera mazima nali very shocked nafuna shock naye si depression nafuna shock noono bulijjo alimba n'oli naye bulijjo alimba yali shock nafuna shock nembasonyiwa naye of course I stood with Alien Skin nabo ne basigala nga balemezaamu then nembasonyiwa naye kati twogera mazima tukolera bantu si bwe kiri mukolera bantu bwe kiri mazima gokka singa tukolerera validation y'abantu singa tuli ku bintu byakadinga ebyo ebintu byamu naye we don't need validation so we will say our truth as it is without any intimidation at all. Naye kakati gwe ngamba nawe kakati nedda tuve mu byokusaaga va mu bino
kakati gwe ngamba nti omusajja first of all he doesn't even have favor of the maje talina favor ya maje ye kenyini mukodo Uganda yetaaga omuntu nga ata ku ssente wala ani omukodo oyo kadingo mukono gamu owoti obutabo bwabagabe siye mmere enfumbe you cannot build something no mmere n'okireetawo olaba n'ebirungo yagaba emmere embisi ng'olaba nti egenda kulwawo bafuutu sojja bomba kwasiza bakunkolereko kati bagenda kukola ki okujjako mumunkolere era okujjako okuleekanira ku internet kamera zizo nze zitaddewo njagala bakunkolereko bankubulire kimu omanyi obutogera wano kuba amanyi go gansinzizza naye okukwasiza bafuutu sojja mutiitira nnyo alienskin olaba yabakuba n'abayumbuluzaamu yakuba baani fuutu abo ate bambi bo tebalina buzibu by the way baani bafuutu gundi fuutu bigere tebalina buzibu fuutu bigere kati tebalina emundu bintu byabwe magere ku bigere eri ewa mukama waabwe naye bo tebalina buzibu because they believe in what they believe okujjako waliwo abantu abamu abawabya nti balowooza nti ffe wetwogera amazima tuba tubavuma basiiba ku Museveni ne bamuvuma ne balimba ne bafera abantu ku intaneti mbuno bagenda kujjako omusajja naguno gwako omusajja akyaliko tolina kyoŋŋamba nga atufuga oba atugamba myezi ebiri kadingo nti ogenda mujjako ng'akyaliko tolina kyotugamba naawe akalulu kaffe mwakabba ngani yakabba mwe musinga n'okubba akalulu mwabba kano pulaani bbi mwe mubba akalulu Besigye yabayigiriza okubba akalulu naye abantu tebabaganya ani yabba akalulu ku bombi siya kati osobola okungamba nti kadingo teyabba akalulu tulekeemu oli okay ndi very okay tosobola kuŋŋamba nti abantu abo bonna bavaayo mbu ne balonda kadingo nedda bagenda sala muno kati fuutu sojja muve ku byokusala mu video you know ebintu ebyo oba lwaki mwagala nnyo tubeere nga tutiitiira maaka geto speaker weetegeke video gitememu we analyze to the fullest ekizibu kye mulina nti mutiitira nnyo temwagala kwogera mazima okitegera olaba wali ekamo kya bamukuba akalulu n'eri yonna n'eri ennansana gy'olaba nayo baakamukuba akalulu okitegeera mu central kati gwo ŋŋamba ate eri simanyi mbarara tebalinayo na constituency tebalinayo na pulaani yonna ebintu byabwe I have realized aba bantu babeera bali mu mile bali mu nsi yaabwe bakozi ba ssente because gwe bawuddiisa ye muzungu si ffe abazungu be bawuddiisa nga bateekayo bwe bufaananyi nga balowooza nti bakola Emily mukiddamu ogusenga we evidently divorce kakkana evidently yagamba omusajja agenda mujjako in 2 months omusajja akyaliko n'atugamba emmeri yali ezze kukola mirimu gyayo neddayo can you believe such idiocy okubeera nti n'omuntu alimba bwati ensi nammwe endiga nalabye endiga emu esonda ssente mbuno bagula ebyokulwanyisa bajjeko Museveni ezo nazo ssente ne bazirya bantu mmwe mwetereeze nedda ffe tuli bakoowu ate tukimanyi nti Museveni ali mu last season so mmwe abajja oba mugamba nti mugenda kujja tujja bakuuta you cannot temusobola kukozesa obwo ebivumo ebyo nsi muna mutuwemula ne mukola propaganda ne mutuwaayiriza we don't care about that anymore tuli wano kubeera nti nno temusobola kubeera nti nno kale batufuga okay Museveni ayina emmundu ate namwe mufuge mindset yaffe nedda no totiitiira nnyo nedda omusajja yesi mumuwagira naye muyaaye what kind of person asindika abantu b'abantu omukulembeze w'abantu bantu ki kati baaliwa mwena muli bakulembeze mu bintu byammwe bye mukola nze ndi president wa gundi yawe mulekerawo okumuti igwe president wa bloga anedda ate nawo sibwagala twali twagala tukuwe edda ate gwa Buganda nga aninga ffe butukutu bujingo mubuwe bujingo ate Pentagon Emily Smith agwe tulina ko olwaleero atuvugamuko speed wano ne wali
naye nga mwali mu ggwanga yakomyewo ensonga zikwasaganya bulungi nnyo buli alina ekizanyiro ebbali awo nja kusitulawo naye nga Emily of late soke tudde kati ku mboozi y'akabira y'omukabira obadde defensive ku nsonga yonna erumba alien skin fangon soldier muganda wo mwana wa kitaawo muna Uganda alien skin muna Uganda okitegera ate bw'olaba ekibi tosirika okiraba abo kofira gye bali baagala okukola alien skin oba kye bamukoze because I am sure singa omusajja bamuleka n'akola ebintu bye wano wonna tetwandibadde nti tutuula nti banayi twevuma kadingo n'asirika ate n'awagira bali abaali bakola ki bamuvuma n'awagira baali bamuvuma n'asirikira ddala neyefuula mutamulaba naye ng'amulaba bakulimba nti kadingo talaba ng'alaba ki ekyo competition ye yakubeera nti avuga social media naye yo nayo mbawambayo kati teri makulu teri na nze nkubuulira nti nsobola okuwanika video yo divorce nesinga eya principal tokimalayo tokigeza tokigezesa nsobola okuwanika video yo nga kati ntegedde obukyayo ina bwa ku mutima nedda kale katugambe yani kati aliwo kale tenge kale Nicole principal talina maani mulina okikiriza nti naye yakulukuse yagudde yekwata ku bisubi ge mazima bana esimuvuma simuwemula ng'abamu we bamukeererako era abaana abo zenna baleka ebintu byabwe nabyesonyiwa lwaki tewesonyiwa Kyagulanyi gwe n'okola ebibyo yatwesonyiye abalumbako ddi singa teyalumba bayimbi ng'omuyimbi waffe alien skin twandibadde tumunyega yayirumba federation nga bana baagala okulya ssente oba okufuna ssente mu ssako yaabwe oyogedde kulya kulya kati bwana yaalya bakugambyeko nti no emba zaali bwezityo nga tannaba kuyingira byabufuzi emba zaali zaagwamu okitegeera nga n'akabutobuto tayina naye kati womubikkula obulungi atanze okumera kano kakotiberi katono si munene naye kwekali Emily eno interview bana bino bye muwulira bigambo bya Emily Smith si bya mukutu guno nga celebrity track ogwetisse ensi yonna award winning YouTube lindako sikwanjulidde aleta award yaffe tusoke tujanjulire Emily Smith eya YouTube leeta gwa award eyo nagifuna ddala kwa bulijjo nkulinze njikulage njikwase mu butongolo ogirabeko ntandiko gitimba leeta award ya YouTube leeta award ya YouTube kakati eno award kuva mu YouTube kati wano okiraba nti you have hustled kati eno award ya YouTube bweti bwegira mu kaveera kati kano kalaga nti nagifuna katulabe omanyi mwagala nnyo ebyekifere twagala si bya kifere okasomye birungi omanyi kati eno ya award tubeekengera eno ya award somako eriko ki celebrity track Ambi congratulations kati ya award bulijjo nkulinze naye ngira nga kimengera bagiriko tetuli competition banna si lutalo soko yoze mu ba YouTuber aba content creator divorce nadala batalina nnugu nga divorce yes mwebale nnyo bambi owulira otya eno award nisoko gyobere ngo gikutemuko eddakiika wakati njagala kwa award eyo giraba batono nnyo n'abazirina wano sula Emily nayo nawe otitira tolaba this is your achievement you should be proud of it it is banaye celebrity track extra UG for passing 100,000 subscribers 100 subscribers tebakuzika struggle weeri struggle ate nga zino ndowooza genuine views yes singule
Ne mu Sudan agirina. Sudan ekyo kirina? Kirina baki? Mu Sudan naye agirina. Kwegamba batono nnyo abakola ki? Abazirina. Kati ngafa abafuupu. Kati eno giraba? Babuloga abafuupu kati tunafunyeyo emu. Ankoleremu awo naawe. Banange eno ya wadi yaffe. Eno ya wadi yaffe eya YouTube. Emily Smith ya soso gikwatako ndoza temugirabangako nga ngireesi. Maze nayo ndowooza ebbanga eriwe. Naye ng'eri mu box omwo nga nkulinze lw'olidda. Congratulations. Jokes aside, congratulations, Bambi. Well done. It's not easy actually as a person who does gundi social media. Nchimanyi struggle with your struggle yenyewe kanko. Nadala YouTube subscribers. Congratulations. Munyiga kapesa wali olutalo. Njo nkigamba no Bukenya media nga. Mugenda babwe. Kituufu. Kakati eyo mwawadi nga tuvuddeyo. Emily. Ku ground wano bobo komyewo kicho singo kola. Ewaka. Ngezaako connecting with nature. Wange eri life yeri. Mazima waliyo sente. Waka tugambe it's easy okubeera bw'oba oli mukozi okufuna sente. Bakubano abatayagala kukola. I'm talking about hardworking people. Naye family lifetime, family nature, byonna it's just too robotic, too plastic. Kati eno no ulira ku bunyonyi nga bukaaba whereas era mbulira banze mbera mu kyalo. Obera musaza kiri akabaka. Sabasajja. Obera musaza kiri asabasajja Bungereza. Bungereza. Bedfordshire. Bedfordshire. Bategeeza ngenda beera mu Bungereza ne Richmond Promotions Africa Band. Tugenda beera awo ensonga tuzipasanye bulungi ate ne Kyagulanyi naye tugenda beera naye mu Crystal Palace. Mwamusasudde. Mwebale kola sente. Yebale kola sente. Tugenda kujja mu Bungereza awo. Ate bogase konti Kyagulanyi agenda kubeerayo of course. Abamwagala yes. Bajja kubeerayo. Nga 4 April. Tugenda beera waawo. Timu nene nnyo. Kati simanyi oba naasobola okufuna akadde. Ffe ngaffe abanagira ku timu ey'omukulembeze. Oyagala obukalabanda butandika okukaaba. Obukalabanda bujja ngenda kunoonyaako. Era abantu b'e Bungereza awo. Jose Jobs Link akutegeeza akuleetedde omubanda wa Kabaka Ghetto Gladiator. Bobby Wine. Featuring Nubian Lee. Yakuwadde ku mugaati Jobs Link. Yakuwadde ku mugaati omanyi naye mu bakodo bonna ne Richmond. Richmond ayita omuteeka mu abo. Ateekamu. Richmond. Anyway, era olaba asasula kadingo najja isoke. Naye kati mwe. Awo it's okay. It is okay. Onjagaliza oba tonjagaliza? Nkwagaliza actually. Osinga kwagaliza nze? Kubagenda okujja. Gwe nkwagaliza you are normal human being. Toyina nawe musajja wattu. Nawe neyiya. Yes. So njagala you make it. Actually. Nkwagaliza divorce ge mazima. Ayisha itwagala tambula ne Jose. Ne Jose nanja asooke tugendeke Dubai. Simanje byakoma. Ebintu byamwe bye Dubai. Tino genda ke Dubai ne Jose. Ni mukole right muva Bungereza ne mujja Dubai kulambula. Mwagala kusula mbadde manyi mwagala genda musule mu bed space. Ate tusula mu bed space na tusula ku Marina, tusula mu Marina ndi naawo. Mbera mu Dubai tusula mu Marina abakimanyi. Era njagala asule mu Marina si bed space. Emily. Itaviano. Utiaji. Esawe na mujala gwe bazala. Ali wanakanka. Gwe bakuwe. Tewali muntu, tewali kipya. Ate gwe kenyine. Ate gwe Nera ndowooza okimanyi nze sina buzibu n'abantu nkolera abantu. Bantu kibokolera. Bantu baffe abo bukofiira. Nkolera bana Uganda. Kale genda maaso lw'omushana.
kati ekiddako mu Kabira Forest. Kabira Forest of course omuyimbi ayimba. Goloya wa Fangoni Forest. Yabuza abawagizi be agende mu byabufuzi oba kuyimba n'agamba ayagala kuyimba. Yatugamba awumula mu DC. Naye namulemezaamu. Ntugamba Era yengere. yawumula. Naye namubadde mumupika fiki gazi. Mumupika. Namwe fiki gaza muwulira. Wasika ne mumuteekako kisodde ne mumumuwa amasannyalaze galiwa. Big eye. Ayina n'ekivulu mu December. Until the gatia bichi as man material yekagwendala. Ayina amasannyalaze. Ayina ne lwakubya ayita mikono juu. Mikono juu eruliwa. Mikono juu. Anazunguka we. Big eye masanyalaze. Kati ayimbira Baswahili lwaki tayimbira bana Uganda. Anti asaze Uganda yona n'atwala n'agenda mu East Africa n'agenda the rest of the world. Ayise chameleon terina vibe kubanga siromani singa lulina vibe wallahi. Ne Fiki Gaza yemuwulira. Fiki Gazi. Fiki Gaza. Yakola Fiki Gaza. Gaza. Yakola collabo ne chameleon. Chameleon n'amunyunyuntamu amasannyalaze n'amukuba ekipali. Actually nawolo. Banana. Oluyimba olumanyi ne questions yalutuddemu. Anti balutuulamu nga bona yete kiyamba Fiki Gazi. Chokola nga ali enskin yagana okukola collabo n'abo abo bayimbi bamwaba abanene be mugamba simanyi big 3. Ne Fiki Gaza wali omuliddeko. Fiki Gazi aina vocals nkugambye abantu bangi bayimba. Naye ekizibu bana abasatu beefudde bannekyemalira balembeddeko. Kati oyo naye ali mu kuwetera mu alien skin. Mumupikaamu. Ye promotion owa mukyayiga mutujju. Gravity yagenze n'asalimbira ku ttaka ly'omukulembeze. Ettaka ly'omukulembeze. Mbaagalako ekemba bazimbeko eddwaliro. Mutuufu. Naye yalifuna mu bulyake n'abantu babattirako Sobbi yabyogera nti yabatumanga okutemula abantu ku ettaka. So mutuufu wabanga he gives back to the people. It's a big land. He gives back to the people. It is a beautiful thing. Lwaki abaakola omululu? Takola mululu. Azimbire busaabala. Laba akalwaliro. Okumanya manna akasajja ako kalina omutima omubi. Abatwalidde business era abanyunyunte ssente. He can't give back to his community. Yiwabula atutteyo beach era abanyunyunte mu ssente zaabwe. Mutujju mutuufu bateekewo eddwaliro. Abaana Uganda bafunyemu. Kubanga ye Kadingo yeka yafuna mu beach. Abaana Uganda tebakifuna. Ese ssente byebyo baana be bali mu life yaabwe ennungi ng'eri bamulekwa babawa butabo. Kifo kya fees. Asasule fees. Nendowooza mbadde nteesa. Enegenda beera part 1. Sibwe kiri wamma. Enebeere part 1 ya story ya Emily Smith. Kuba bwe tutunuulira tulina okwogera ku bagagga omugagga Lwasa, the richest tycoon in Kampala. N'ebitundu ebiri lwaki okolola? Olwagala ebyekisibwa nti nkololamu. N'ekifa kinnuma. Lwasa si mugagga. Omugagga waawa naawe. Lwasa? Naye nammwe lwaki mukola ebintu bino? Oli si mugagga. In fact, omugagga Lwasa mukozesa n'ensobi. Omuntu already oli mu bufere. Si mugagga wala. Tebamusiba ku bintu by'essente nga tasobola kusasula. Tebamutwala mu ngundi eruzira. Bamutwala eruzira. Like woba omugagga tebasobola kunsibira miliyoni 2. Kale yes, kale oba omugagga kale. Is a tycoon. Tycoon bamugwe basibira nze nange Emily Smith ali simple down to earth person tebasobola kunsibira miliyoni 2 ngamba nti omugagga. Ezo nno z'oli ezambuka zigenda mu Kabira. Fangoni Forest. Balina ne loole. Wano tuliraanye akabira. Omostive. Muteekamu akasente. Mulekeraawo okugamba nti nno abantu bagagga nga si bagagga. Lwasa mugagga ayinamu ku ttooke. Tudiriwa. Basobola okusibira miliyoni mmeka 10. They still cannot. Tebasobola kusibira 10. Nze nkugamba si mugagga. Omugagga yenna we baba kubanja ezo simanyi bambanja mmeka 10. Tebasobola kusibira miliyoni 10 ng'oli mugagga. Wallahi omusajja mumuwabya. In fact oyo yeetaaga na ddwaliro psychologist. Mugamba kituufu nti ssebo waggwamu essente zonna oziwazimalira ku nnabatanzi n'abakazi ng'okakasa nsi.
essente zonna yagala kukakasa kuwamba bakazi ba Juliana banna batanzi olaba layini y'empanvu desire ruzinda layini y'empanvu okitegeera so kati yaggwamu just kumanya nti oweddemu va mu mawulire kubanga mumulabisa nomulabisa okitegeera mwogera amazima weba bamukolera abantu si mugagga bannaye twogera amazima yeetagana ddwaliro kubanga tasobola ku acceptinga nti basobola n'okumusiba upon all things kale mugamba nti njasama nnyo naye woga nti oli mugagga yosobola kusibira miliyoni 2 Ai Emily abaana ku social media ko babeera bavuma Emily atusumbuwa tayana figa ayogera atudde mu motoka tetumanyi na bwafaanana Emily olina video ng'oli mulamba waliwo abangamba nti ndi mulema mama Emily olina video ng'oli mulamba anti mwabeetaaga validation kati nyimirira ngenda kumba munyimbire tengerere nyimirire munyimbira tenge oba tengerere ng'omwana omuto nyimirire banaye bagamba figa yeetaaga bagirabeko figa yange kati bagikole ki olaba bali be basojjezaani olaba bambi muka gundi oyo beautiful queen Anizare mukazi watu abeera ayagala okubakakasa nti ate wano tewateredde nyunyunta amasavu wano nanyunyunta nze bannaye mbagamba siri mu flat tummy association saagala mumpungireko nze ndi wanzaalo nnya and I want to show that si kwekazo kwekaza kutya bwe muba mwagala bali bagundi mugende mwe abantu abakola kya bali mu ebyo mugende mwaba abantu abeetunda tolina ka plastic konna Sirina, oh natural, I'm beautiful and I'm proud. Emily, you are beautiful. Odolo zanti ndi mubi. Naida. Mbuliza bana bali eno. Emily, tulula mu kamera eno. Eno kamera eno. Neka kati gwe ngamba. Ogamba oti anti siri beautiful. Biba bizibu byo. Nze mwagala nnyo mubijjise. Sinaba kuwakana. Mubijjise abantu. Segere. Anze ndi mulungi. Omuntu ali beautiful abeera afaanana ate. Omuntu ali beautiful ate kisinziira. Omuntu nga bwe yeeraba nze neeraba nti ndi beautiful. Bw'obeereyo ng'amaaso go galiko gagozi nga tolaba. That is your issue, it's not my problem. Segere. Okay. Si bizibu byange namwe mwagala nnyo tubeere awo nti ate kati obadde oyagala njogere kintu ndi mubi. Mwagala kukola oyadde oyagala mubikole kole nga mwakoze mama wa Gravity omutujju mama Gravity bambi bamuvumira bwerere mubibabi nnyo bantu muvuma bavume Gravity muvume Gravity naye mama we muleke kyetuyinza obbagamba naye anti mweyogeza ebintu ebyo wano gundi we bafulumya ekifaananyi mutujju n'ayingira mukoko alien skin abaana bafangoni ne balabisa akawanyi ka maama ng'ebifaananyi bitavaayo bulungi nimutandika okuyomba nimwefuula abatuukirivu mbw ate lwaki boogera ku maama wa mutujju bantu mwe muli babi ate nemwe nemwefuula ne muddamu ne muvaako abafangoni era ne muvaamu Gravity mwe kennyini kati mwefuula abatuukirivu kati mwe kennyini mwe mumukuba double standards up and down bannaye mwe mumukuba omukazi bambi talina musango nze sibiwagira ebintu by'okuvuma famire era ne famire y'akadingo bagivuma sipostinga gasi oyo okitegeera olwana naye ng'omuntu specifically nze ensonga kawanyi siwemula I will analyze the situation na whatever is behind it seegatta nti awo bampostinze muntu simanyi nti akuvuma family nti oba wemudde baana be mukazi we I do not join that kind of nonsense no era ababikola ku lwabwe naye nabo babeera ndoza basoomoseddwa kubanga nammwe ab'obukofiira nga mwagala okuyingira abantu ennaku zino akaliro nga wasaze ku mutimbagano akaliro ntegedde nti ogenda kuweeterayo muli akaliro nga wasaze no Bukenya medi tewali muntu asala kaliro kankubuulire mwe mubeera mwagala omuntu abeera awo ku kintu manyi g'abantu wagawulidde baaba abantu maanyi ki baanyi ki abo tebalina maani nze nakugamba saagala nnyo era kati nga woolaba nti no kati
because tubadde ne issue yaffe ne alien skin ne nkugamba ensonga lwaki naye abantu nze nali nabavaako because you promote somebody regardless kati it is what it is kubanga emboozi ebadde yina okubaawo nkubuuziza lwaki oyingira alien skin naawe ombuuza bino yes naye ng'akaliro tewali naawe okiraba muli nti akaliro wasazeemu kapeesi specifically nze nange kennyini nga nze nagamba abantu abo kambeesonyiweemu because saagala ate balemereko wano batulabyeko nnyo batulabyeko nasala akaliro okuba tebakyalina maanyi okay any last remarks to abawagizi abaagala nnyo Emily Smith nga lawyer wa Fangoni lawyer bannange bana team Emily Smith mbatumiddeko bafuupu ba Fangon queens out there Fangon lovers Fangon kings kati wa Fangoni singa tereja singa muliwa namwe abobukofiira tubuuzeeko namwe tubatumirako mu bubi oba mu bulungi naye batema mu video ne bakuvuma tobaddiza ate bakugambyeko nti nno bwe banvuma sigenda kubaddiza anti nze bwe banvuma nange ngenda kuwetera mukulu nyongere okulaga akawaanyi bwekiri nze sibamanyi bo oli omukulu yatusubize nti ajjeko Museveni obusungwa bwaffe we buli awo kati bwe bajja ewange nange nga nange ensonga kawaanyi kaki k'omukulu abo siina budde bwabwe naawe bajja kweyogeza kati babukire ekirala bwe bati basiibule tuve wano eno kebe part 1 okyaliwokko Emiri nkyaliwokko ndi muna Uganda foundation eri etya foundation is okay nga womanyi like we deal with vulnerable children n'abantu abali vulnerable ababadde abakwatibwa ababeera mu conditions nti Uganda is evolving naye era mukyalimu obulumulya kubanga omwana ow'emyaka 12 baba bamukutte n'afuna olubuto omuzadde n'omugobera ebweru is not nice ekitegeero olina okutegeera nti at that age tosobola kublaminga actions za muntu mukulu ku ye bambi kati ebintu nga bwe bityo bibeera bitunyigiriza nga ffe okulaba eyo injustice egenda mu maaso ate nga ne bana abato kwegamba people have their own issues bakuba tetujja wano nti natubyasame tuteekewo kamera 8 nga kadingo bwakola nga agabya amawolu omukyala yavayo n'akulumba ono gundi ono bwe muwangala naye oba naye ali mu diaspora ono omukyala yani banna not Rita Kagwa is a lady of NUP ayina omumaliriza Sewungu Patricia yani tomumanyi ogamba Kakalabanda wangi Kakalabanda bulo Patricia Sewungu gwe ngamba mpozi ngogamba kibalwanya ng'abakyala nze bannaye siina gwe ndwana naye by the way kati lwaki lwaki omuyita Kakalabanda munnange bino byokulimirira ne alien skin byaleeta abantu obukalabanda obumu okuvubutuka mu geyeena obujja bugezeeko okubeera nga bukola ki naye munnaye nga ffe tetubamanyi ne gasyawe tetubalaba kuba baffere balaga bulimba Patricia oyo mulala Kakalabanda oyo mulala gwoyogerako sooyo oyo simumanyi Kakalabanda yani Kakalabanda nga wira kuwulira tokamanya Kakalabanda siyo ngamba Patricia Sewungu agamba Kagege yani omanyi mwe mwennyini mwe mubatuume amannya bakanansa sibamanyi kale byebyo tumalirize n'olunaku olwaleero episode y'olunaku olwaleero wetu bwetambudde emboozi ebadde mpanvu owulira nga wali akakwatako kajjeemu katambuze ewalala owulira wala nga kakuteko ngo katambuze ewalala thank you
ebigambo ebiri awo okuwaniriza okuli awo mboli beautiful kati siri tali mu kikebe abakazi bangi Emiri okwata mu kizigo naye bantu mwe lwaki mutuwaayiriza kati otulaba mwagala nnyo tuwaayiriza olw'okuba mwagala mutusse wansi temuli pipa ya kizigo ati lwakuba temukola history kulaba bazadde baffe ani akuzadde alabika atya okitegeera Emiri tokwata mu kizigo anze sikyewolerera saagala validation oba mugamba ndi wa kizigo ayiziru oba siri wamama bagamba obuga kiwuge wagamba otu ani ekobbete wanga tebakwata mu kizigo katumalirize kusaba bitwake kitwa yujibu tutambula nako olwaleero onkwe tugamba nti muganda wange emboozi gy'owulidde tubadde ne Emily Smith okuva UK yakagwawo mutaka mupya nnyo ntubirako kyali wange Jose the blogger ogamba otya muganda wange mbadde wano Emily Smith n'agamba nti ate mu February ntana kugwako doza Valentine tunabeera wali mu Dubai asooke tugende Dubai Dubai tiketi ndowooza bino genda bikolako ebyange ne Jose njagala omukulu yagenda gwe wagendayo gwe wagenda ogenda wa London naye lwaki ogenda ne Jose olaba ebintu ebyo oyo kyali wange sindako toyogera mu interview Jose kyali wange njagala mutwale mulage ku byana ebiri wali mu Marina nze mwogerera atyo okugamba Jose talina kyate ati ayina ensonyi ogwolaba oli muganda wange alimba ekiriza banimba talina kyatya kati lwaki oba ogenda n'omulenzi kyali wange ebifo Valentines oba olina kugenda nakiwala nga kyamalayo nze sigenda nakiwala ffe twagalanga ba boys ba boys tugenda tunyumirwa ebyaffe munyumirwa ebiki ebyana biri wali mu Marina bitulinze bigamba oba batuuse ayo teekemu tiketi ey'omukyala kati nga lwaki buli omu atika omukyala lwaki toteekamu mukyala eri abaana gye bali abeeri abaana gye bali ebibeera eri bisigala eri n'ebyeno bisigala eno maddu ge gabali ogenda otya ku biiki n'otwala omusenyu okutwala omusenyu ku biiki amaddu muyina mangi musenyu ki kati kitegeeza bannayuganda bonna balina musenyu nedda bw'oba n'omusenyu ewaka tokitegedde tosaagenda ku biiki ate n'otwala omukyala gwe wabayo emisenyu gyayo mubeere bulungi Bukenya Media ngambye akoze bw'ati yayo naye nga byebyo kamera zibaddewo nyingi siibuliramu eno ndowooza basiibule bakole bwoti bannange mwebale nnyo kunkyaza ku channel eno Beautiful Channel viewers mbatuliddeko era munnange buli omu ayogedde kyayogedde it is what it is bannange don't take it personal kubanga munnange ebintu byaffe oluusi tubiraba bulala nawe oyinza okulaba ebyo bulala n'engalo ettaano zino tezenkana so bafuupu mbatumiddeko mbeere bulungi makerere kavule we tusinziira